okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Mukama oyo Namugereka atuwadde omukisa okutuuka ku lunaku luno. Sabbiiti ye akabonero ak'obutonzi, ate bwe twayonoona n'atulokola ne tufuuka babe emirundi ebiri mu kututonda ate n'okutulokola. Ng'era akabonero k'ekyo gye sabbiiti ye eno entukuvu. Nkwebaza nti ku lunaku olwa sabbiiti osazeewo otandikire ku nsulo ey'enkya, ate mangu ago osobole okugenda okwegatta n'abatukuvu okusobola okumusinza n'okumutendereza. Olw'okuba obudde tebujja kukunninda, ekyokulya ngenda kikolako nga bwe tukola ki? Nga bwe tutambula. Mbaniriza ku lutimbe luno gaggadde 3ABN Television Uganda. Amannya gange Ndeziwa Elia, omuweereza mu kkanisa ya Seventh-day Adventist esiŋŋaanibwa e Makerere okuliraana Road Development Center. Ekisa kya Mukama kitubeere mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Katusooke tuwulirize kayimba ak'enjawulo olwo nno tufune ekyokuyiga kyaffe. Tubane Yesu nga tumugondera, atuleta mukube tunji, tukola byasima abawamu naffe, era nabo abamwesiga. Yesu yeka oyo gwetwesiga, tewalinzikiza, tewaba ebire, omusana gwe gutwakira, okutya kugwawo, tewaba kwekanga, tumwesige, tewali mulala, wabula Yesu yeka oyo gwetwesiga. Tukola lwasanyu naye si lwanaku, Yesu alituwa empera, katubebesigwa, katumugondere, emikisa gye gibe kufe. Tumwesige, tewali mulala, wabula Yesu yeka oyo gwetwesiga. Tetunategera kwagala kwe kwonna, okutuusa lwe tulyewayo, natuwa ekisa era n'okwesiima, ne ku bonna bamugondera. Tumwesiga,
nga kulisizaayo mu kayimba ako. Nyebaza Mukama olw'omukisa gwampadde okubeera nammwe ennaku zino ziweze 7 ekitali kya bulijjo. Linnya likole ki ligumizibwe liweebwe ekitiibwa. Mu ddwo tulabiddemu nga Mukama atulabiza omukisa era twongera okumwebaza okutwongerako emyaka era omwaka ku bulamu bwaffe ffenna. Buli omu alina engeri Katonda gye yamuteeka ku nsi kuno. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba awo nno Katonda n'alagira. Katonda n'akiragira. Katusabe. Katonda waffe tukusaba ojje wakati muffe, twagala tukuwulire. Yogera gye tuli olw'embeera ze tuyitamu oluusi ezitusoomooza ezituleetera n'okubuusabuusa obulungi bwo n'ekisa kyo. Kkirizayo Mukama ebigambo bino byengenda okugabana bibe ebyo abaana bo ebibagwanidde okuwulira. Koma ku bumwa bwange nga bwakoma ku bumwa bwa muddu wo Isaaya olwo nsobozese okutuukiriza ebyo byoyagala. Okusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Awo nno Mukama n'akiragira. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luli mu ekyamateeka olwokubiri essuula eya 31 olunnyo lwa 23. Ennaku zino ziyise 3 tubadde 3 kati tubadde mu ssuula eya 31 kati olwayo tuli ku lunnyo lwa 23 olugamba nti n'alagira Yoswa omwana wa Nuuni n'ayogera nti beera n'amaanyi guma omwoyo kubanga oliyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi gye nabalayirira nange n'abeeranga wamu naawe. Ngambye nti Mukama n'akikola ki? N'akiragira. Luli bali babadde nga bamuwa ekyaki ekirowoozo akole okusalawo, naye ku mulundi guno Katonda akikoze eki? Akiragidde. Musa azze atotolera abaana ba Isirayiri ebyafaayo byabwe nga Katonda bwe yabajja mu nsi y'e Misiri ey'obuddu abayisizza mu nkola ne mu ddungu olugendo olwo, era n'abakwasa n'amateeka mwe banaatambuliza obulamu ne gavumenti zaabwe, n'abannyonnyola ebiriva mu kubeera abajeemu oba okugondera Mukama Katonda nga Katonda bwe yayogera. Katonda bwe yayogera yasooka kwogera na Musa ng'agezaako okukkaatiriza ebyo bye yali alabudde abantu. Era oluvannyuma n'ayogera katonotono eryani? Eri Yoswa ng'olwamukwasa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera abantu be oba abaana ba Isirayiri. Musa yali akubiriza Yoswa okubeera n'amaanyi n'obuvumu nga muwadde n'obukakafu nti Mukama Katonda yali wa kubeera naye, kugenda naye, ajjamu kulemberamu ate atambule naye. N'ekino kye kijja nti ate bwe luvannyuma lw'ekyo Katonda n'akiragira. Naye simanyiiyo gye balagira muntu nti musajja gwe nkugambye olina okuguma, musajja gwe nkugambye olina okubeera omugumu. Ng'omuntu olagira mulagire abeere mugumu. Naye Katonda
bwali Katonda yakiragira. Kyali kibuliddwa nti omuntu alagirwa naye okuddibwamu alagirwa okuddamu amaanyi, naye okuddibwamu okwo mu kigambo kino kisinziira engeri gy'otegeeramu okubeera n'obuvumu nti kwawukana n'okubeera neewulirayo ku mbeera ekoze eki ekwetoolodde oba nti kubeera kusalawo. Njagala okitunuulire mu mbeera efaanana bw'eti nti ogamba nti bataddewo olutindo, katugambe ogenda kusala kagga, bataddeko emiti ebiri nga wokka w'olina okuyita okusobola okugenda emitala, n'osooka weefumiitiriza olaba abayitako bwe banaaba bakuyitako abamu badduka misinde, abantu bagenda nga bayuugayuuga bagenda mpola mpola. N'ogamba nti nze awo naasobola okusalawo awo, sijja kusobola kusalawo, ebyo biganye, banaye mugende. Naye kiva mu kwekunga mu mutima guno ga bali nga bayiseewo, nange ngomye. Oli ayinza okugamba nti nkapye ngenda kukola ki, ngenda kusala. N'ofuna ki, obuvumu. Naye nga tebakoze eki, tebakulagidde, bayinza n'okukuba kibooko, naye nga tojja kusobola kukola ki, kusalawo awantu awo. Kiva mu mutima gwo gwe kusalawo nti kakati bwe bituuse, bwe mbanga naasomoka okutuuka emitala, nina kwekwanyakwanya n'okola ki, n'osala. Bw'osigalamu nga bintu bya feeling kwewulira nga bwe weewuliramu, togenda kukola ki, kufuna buvumu. Enneewulira tekutuusa ku buvumu. N'ogamba nti baakutegeezezzaako nti akaluddeawo kabira ako kabeeramu ababbi, naye nno nga munanga kabira ako olina okukasala. Kale n'ofuna ki, n'ofuna obuvumu okwaŋŋanga okuyita mu kabira ako. Oba ne bakugamba nti tukuwa obuvunaanyizibwa buno, naye onoomalako nabwo. Ebizibu ebikwerokedde nga bingi. Omuntu omutegeevu asooka kwefumiitiriza nti ngenda kukola ntya. Kati nno n'olyoka okola okusalawo n'ogamba nti kakati byonna bye muŋŋambye mbiwulidde era mbitegedde, obuvunaanyizibwa buno ngenda bukola ki, mbukkiriza, ngenda kubutwala. Kino kijja kitya? Nti mpola mpola weebuulirira, ne weekwanyakwanya, ne weekumaakuma, kijja mpola mpola. N'ogezaako n'ogamba nti naakisobola. Ogenda okulaba nga okoze eki, oyiseewo. Naakisobola. Ogenda okulaba nga nakyo kituuseeko. Mpola mpola bw'otandika okweyigiriza nti ebintu bisoboka, n'otandika ogamba eddoboozi lino erikugamba nti tebisoboka, n'ogenda nga olikakkanya mpola olisirisa mu bulamu bwo, n'ogamba nti nze kijja kijje, genda. Kinzijukiza omusajja era mu Isirayiri baali bamuyita Kalebu. Abamawanga abalala bonna baali bafunye, eggwanga eryasembayo lyali ggwanga lya Yuda. Nga ettaka erisigaddewo, obusika bwe obusigaddewo, kuba bamugamba nti alina okufuna omugabo, Mukama yamusuubiza. Naye omuntu gwe basuubiza yali awezezza emyaka 80 kati. Kiri kino bagambye nti Yoshua gwe bagamba okukulembera abantu ali mu myaka 80, baali benkanankana nani ne Kalebu. Abaana ba Yuda ne bagamba nti ffe okulinnya ku lusozi oluliko abasajja abawagguufu abanene abazibu, tunaagira tubeera mu baganda baffe.
Kalebu kyava agamba nti nagenda naawe ne tulambula mu buvumu ne tutuukayo ne tulaba ensi eno, teri kigenda kuntiisatiisa nti nze nsazeewo mumpe olusozi olwo. Kijja kitya nti yeeyigiriza avudde buto nga yeeyigiriza nti ebintu bino asobola obyaŋŋanga si mu maanyi ge naye amaanyi ga Katonda. Kale amaloboozi gano gajja kujja mu bulamu bwo, abakugaa nti bakuwadde obuvunaanyizibwa tojja kubusobola era buzibu, abantu bazibu, ebintu si byangu. Kale bukyava bagaa nti nze mukole eki, mumpe olusozi olwo. Omuntu oyo agamba nti bampa olusozi olwo okuli agasajja ganene agawagguufu wa myaka 8. Wa myaka emeka? Wa myaka 8 n'okusoba. Naye ng'abavubuka embulakalevu balemereddwa okukola ki? Okubaako kye bakola okuwangula ettaka lino oba obusika buno. Okubeera n'obuvumu tekitegeeza nti tojja kuba na kutya. Tala kitwala nti oba weekangabiriza ogamba nti kale ngenda oba ekijja kijje ekinajja kinajja naye ngenda kukola ki? Ngenda genda kubanga bw'otagende gw'ofiirwa. Kale n'okola ki? N'okola okusalawo newankubadde ebitiisa era ebisoomooza weebiri. Kiba kya nsonga bw'omala okuwulira ebigambo ebyo n'omanya nti okubeera n'obuvumu kuba kusalawo kwa muntu. Oli kyava agamba nti abatiitiizi oba kigambo kinziruseeko nti bw'onoobanga onootuuka ku birungi olina kukola ki? Olina kubitomera. Kigambo kyemba nnya okukozesa kinziruseeko. Olina kutomera, olina kusalawo n'ogamba nti kale ekiba ne kiba ngenze. N'ogera okulaba omuntu alutindo lwabadde atya okutambula tutututu ng'aluyiseeko. Bwe kuba nti okke tewali lutindo naye mufulejje oba mwala osobola okubuuka wano n'odda eri ogera okulaba omuntu yeepimaapima n'agamba nti kakati bwe kiba ne kiba n'akola ki? Gwe okulaba nga yeepimye omulundi gumu n'abuuka. Obuvumu bujja osobola butegeera nti osazeewo mu mutima gwo nti ekyo kisoboka era ngenda kukikola. Enneewuliraayo abalala kye bayita feeling, enneewuliraayo okusinziira ku ejja olw'ebyo ebikwetolodde oba n'obuvunaanyizibwa obukuweereddwa. Oyinza okugamba nti ngenda kukola naye oba kinaaba kitya bannange, ngenda naye ku bigambo bye mpulidde n'amalako. Oyinza okugenda n'embeera efaanana bw'etyo, era bw'ogenda n'endowooza n'embeera efaanana bw'etyo njala okukakasa biseera ebisinga tojja kubaako ky'otuukako. Naye bw'ogenda n'obuvumu nti ekiba ne kiba bampadde obuvunaanyizibwa buno nti nina okukola kino ne mbukkiriza era n'osalawo nti ngenze mu kintu kino oba abalala kibalemeredde nze ngenda kukikola mu maanyi ga Katonda n'okulungamya kw'Omwoyo Omutukuvu n'olumba fronti. Awo nkukakasa ojja kubaako ne by'otuuka. Naye kino kisoomooza kubanga okutya weekuli kasita ekibi kyayingira n'okutya ne kukola ki? Ne kuyingirawo. Okutya kwa ddala. Okutya kwa ki? Kwa ddala. Kyova olaba
ekigambo kigamba nti ddamu amaanyi, beera n'obuvumu, ddamu essuubi. Mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri Kabe Kasinge ne Bayibuli yonna kijja kiddiŋŋana nga bakiddiŋŋana nti beera n'obuvumu ojja kusobola, kisoboka, bisoboka, bakikola ki, bakiddiŋŋana mirundi n'emirundi ate ne kifuuka ekiragiro. Ne kifuuka ki? Ne kifuuka kiragiro. Bw'ogenda mu Zabbuli 46 agamba nti yimirira wamu okimanye nti nze ndi Mukama Katonda. Kyagezaawo okugamba nti genda mu mbeera yonna okijjukire nti nze akutuma, nze Mukama Katonda, ebintu byonna biri wansi wa buyinza bwange. Katuddemu olunyiriri nzo muziwulire. Twagala olunyiriri lwa 23. N'alagira Yoswa omwana wa Nuuni n'ayogera nti beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oliyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi gye nabalayirira, nange n'abeeranga wamu naawe. Katonda amukoze eki? Akiwadde ng'ekiragiro. Tamuwadde kirowoozo, naye amuwadde ki? Kiragiro. Nababuuziza nti kyangu nnyo omuntu okukulagira okubeera n'obuvumu. Kankugulye ne bakuteeka ku pisto kiyinza okukubeerera ekizibu. Kiyinza okukubeera ekizibu okubeera obuvumu. Naga nti awo mu kabira ako mulimu engo, naye mugenda kuyitawo neweesigiriza ne bajjayo emmundu. Emmundu eyo sikakasa nti eyinza okukuwaliriza okusala akabira omuli kale n'okusala obusazi omugga omuligoonya. Kiva mu kusalawo n'ogamba nti kale lino ekkubo lyokka lye nnina, kati bwe kiba kitegeeza kufa, ayizulu ŋŋenda kukola ki? Ŋŋenda kusala. Kino kiragiro Katonda kyawadde ki? Kyawadde Yoswa. Naye ebiseera ebisinga abaana b'abantu kye twerabira, ne Musa awadde munne obuvunaanyizibwa yali tannabakiyiga. Agamba Mukama Katonda ontumye, naye oba nanneegaana, gundi bw'anaagaana okumpuliriza n'akola ntya? Mu Lungereza, mbadde sikozesa Lungereza naye olwaliro olw'okuba njagala kukkaatiriza kigambo kino, agamba nti God's biddings are his enablings. Mukama bw'akutuma aba n'obusobozi agenda bukuweerako. Mukama bw'akutuma, bw'akuwa obuvunaanyizibwa n'obusobozi aba asuubiza nti ŋŋenda bukuweerako, bujjirako, kubanga yakusaanyizza. Kati Musa apalapalanya n'afuna amusungwalya, naye n'amanya nti ono muntu tannaba kuntegeera. Nawe kiki olina mu ngalo? Namugamba nina omuggo ogukola ki? Ogulabirira endiga za mukodomi wange. Buggo gwagenda okulumbisa Falaawo alina ejje, agenze n'omuggo. Ekyo kye twerabira ng'abaana b'abantu nti Katonda bw'akuwa obuvunaanyizibwa yakusaanyiza era yakola ki? Yatusobozesa. Ebisuubizo oli agamba nti Bayibuli erimu ekigambo nti totya, beera mugumu, tokeŋŋentererwa emirundi 365. Ekitegeeza nti buli lunaku lulina ekisuubizo kya Katonda nti Katonda ali wamu naawe nange. Ekyo kye twerabira nga tuweereddwa obuvunaanyizibwa. Kale nno Katonda mu ndaba yange yakirabanga Yoswa ono tekinnaba kuggwera nnyo mu bulamu bwe kukitegeera nti agenda kuba wamu naye. Weewaawo Musa yalaga nti mugonvu eri Katonda,
Katonda kyava akomawo kubanga abantu atutegeera n'amukakasa naga kati kivudde mu kirowoozo ekibadde kikuweebwa muddu wange Musa, kati nange ngasseeko eddoboozi nkulagidde. Nkukoze eki? Nkulagidde kola otya? 23. N'alagira Yoswa omwana wa Nuuni n'ayogera nti beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oliyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi gye nabalayirira. Ebiseera ebisinga ebisuubizo bibeeraawo nga Mukama yabitukolera, naye nga tuli awo twetooloola olw'okuba waliwo ebitutiisatiisa. Kati kiba kitegeeza Mukama alina okuwa ekiragiro nti genda okitwale, kifuba ddembe. Abaana ba Isirayiri ne Yoswa balina okugirako embeera ebagamba nti mbalagidde mugenda kukola ki, kubanga olwasooka bakola ki? Beekuluntaza bwe beetoola ne bagamba nti watulese kututtira eno. Kati bakakkana beetolodde eddungu okumala emyaka 4. Olw'okuba kyajjanga ekirowoozo ku luno alagira, ate ebijjira mu kiragiro kya Mukama Katonda bijjirako omukisa bw'obigondera. Bw'ogendera Mukama Katonda nga bwe tulabye mu wiiki eno, okugonda kujjirako emikisa. Bw'omujeemera byebikolimo. Ekikolimo ekyajjira abaana ba Isirayiri nga bamujeemedde okuyingira ensi eyo ensuubize mu nnaku ze ntonotono kwali kubundabunda kumala myaka 40. Mukama akubeere gwe nange, atubeere ffenna. Atulagidde nga bwe yalagira Yoswa nti tugume ki? Tugume omwoyo, nti agenda kubeera wamu naki? Naffe. Kubanga byatusuubiza biri mu byawandiikibwa ebitukuvu, akakasa nti agenda bikola ki? Bituukiriza mu bulamu bwaffe. Nsaba ekyo kituukirizibwe mu bulamu bwange n'obubwo. Mukama bwe tubanga twerabidde ebisuubizo bye, omwoyo we omutukuvu n'ekigambo kye bwe tukisoma kitujjukize nti asuubiza okubeera wamu naffe. Ekitusuubirwamu kwe kumugondera, si kumujeemera. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza olw'ekiseera ekirungi ky'ompadde ne baganda bange bannyinazi. Otujjukizza nti oli wamu naffe singa tukugondera. Ate ekisuubizo kyo ne kibeera nga kijja kutuukirira kubanga kijja n'ekiragiro. Kyensaba otuteekemu emitima egikugondera, oggyemu egyo egy'obujeemu, egy'amalala. Kwe kusaba n'okwebaza kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza Ssabbiiti ennungi. Mukama abeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.